tase Goliasi mungiri what osegira David yase Goliasi owamanyi kakati David afuna omukisa nti Saulo wagenda mu lutalo Saulo yafiira mu lutalo Abafirisuuti bali bafuusa Abafirisuuti kati bagenda mu battle bwe bagenda mu battle mu Lubowa olusozi bayita Lubowa eyo gundi gye yafiira kazibu kakutegera ne kabagezi boka kabagezi bwe bagenda mu battle Saulo yali musajja muzira kabaka Saulo yali muzira nga Isirayiri ewa Saulo ekitiibwa kubanga yaliko amaanyi gaaki ga Mukama nkulagabiro kati yayina bagenda mu battle yagenda batabani bo basatu batabani be bonna aba Saulo bafiira mu battle mu lutalo kati ya Saulo ku lusozi Gilbowa oba Gilbowa ku lusozi Gilbowa olutalo bulumusukako akwata ekisa kyefumita ekitala so Saulo yafanga muzira kati mutabani wa Saulo omu ono bwafa mutabani wa Saulo akwatamu ekintu yakikwatiramu emyaka emeka emyaka ebiri kati ebirobyo nga binajja naye afa Abayisirayiri bagamba twagala David Katonda abawa David osegera ow'amaanyi kakati waki gamba ekintu kino nti Rockie ebirobyo kasaba bituuse tosobola tebisobola kuyimirira essaawa ng'esembedde nti omusajja Dawudi kabaka wa Isirayiri ow'okusatu atta Goliasi buli muntu nakola ki ne yeewunya omusajja David yafuga Isirayiri kubanga David bw'avaawo Solomoni yakola ki Solomoni yakwatamu ontegedde nkuwulira Solomoni yali omu ku basajja ab'amaanyi ontegedde nkuwulira kakati David akwatamu ki mu kintu biro essaawa etuuse Mukama yasalawo naawe Abayisirayiri David gwe baanyumanga ngugambe Saulo yanyooma David guno okula ki ogusajja gugo gunene Goliath kanyama oba Goliath nga gunene onaagukola ki nga bonna abantu bakuŋŋaanye ne batandika n'omusabira essaala z'okufa nga bamanyi taawone story netegeeza ki kabagezi nti buli muntu yenna ayina ebiro bye nti ebiro by'omuntu kasa bituuka toyinza biyimiriza ne bw'omukonjera ne bakuwa ssente mmeka omulwanyisa ebiro bye nga byatuuse era aba n'amaanyi kati munno agenze nti munno gw'otegedde wasijja agenze amaze ofuna ssente alwanise David ow'ebiro bino agenze akoze buli kimu kyakoze ako kabagezi naye mumanye nti Katonda yatuwa ebiro essaawa there is a season for everything and when your season comes no one can stop it. It is unstoppable. Kabagezi boka munno agenze nti yatankudde omusajja ow'amaanyi ow'ebiro bino David nti David kali kavubuka ne kakwata ejjinja ne kaliwuubira mu mpanda ne katta omusajja Goliath wa Goliath omugwe yali yakola ki atya Katonda ayina ebiro bye byakuwa essaawa n'ebiro. You get my point? Era mbiseera ebyo bw'okigeregerana n'abayimbi kye bayita hit. Yes. Nti kaseera kano ono yaliko. Njaga okutegeeza abantu bawulize NBS. Nti gwe gw'onyuma Katonda aba yamuwa. Gwe ne bw'ona okola otya. Oli yagamba tozibikira mikisa gya muno okuba okola ki. Ate ka nkubuulyeko Rockie. Abantu tebeenabira. Abantu mwizo bbola baawo ne tubakola ki tebajjukira. Naye abantu tebeerabira. Okikola leero ne bakikujjukiza nga waayita ebbanga. Kakati ekyo nkimaze ekyebiro ategedde akantu kabagezi bokki bokka. Nti omuntu kasita abeera mu biro bye ne bw'omuloga
asigala agenda omuntu kasabira mbirobi nebo mukonjera asigala agenda omuntu nga kasaba mbirobi nebo mukwata no musiba no